Shagera Yibula lwakuba nti abavubuka tebaagala kukola naye ng'e Kampala bwe tewali kye batagula. Yibula nze nga sinajja wano ku Bulaaya natunda nga nfuufu e Kampala. Nga nsiba enfuufu mu buno obuveera buno bwe basibamu sukaali obweru. Kiro nga njitunda 10,000 nga nze bankazaako nali akafuufu bakirayanti bange. Nga mpita mu bizimbe ne mpita mu zaakeedi wawe ngobo oyitamu olinagamba waayi kafuufu mpayo kilo 3 nomanya nti akakenda kayingidde. Oshegera olina n'omwayo kilo oshegera nze lumu navanga n'ewaka nga already nanyusedda nga ngenda ku WhatsApp n'osanko order nga 10 nga waliwo ayagala kilo 3 waliwo ayagala kana kasawo ka kilo 5 waliwo oshegera. Yibula nze natunda enfuufu e Kampala awo nga nakola n'erinnya nga abantu bankazaako lya kafuufu ababoda nga mpita ku baboda kafuufu oshegera ne lwaki nti nze nga sinyooma mirimu ate nga sitya kutandika. Abuzibu abavubuka balina banyooma emirimu tebaagala kukola ate batya n'otandika. Take a risk. Londa kyokolo ezo zisibe mu buveera ziyise mu arcade. Tojja bulwaya kugamba nti mpayo kyokolo za 10 oba za 2. Londa obuyinja busibe mu buveera yita mu bantu mu arcade. Tojja bulwaya gulako buyinja. Abantu babamu nga baagala ebintu ebyenjawulo. Oshegera nero kuba abavubuka tebali innovative tebali creative. Oshegera Yibula. So ekyo kye kisibya abavubuka mu bwavu. We have to be creative. Abavubuka mu yiye. Oshegera Yibula. Yeah. Nze bwente bwena kwasaganya. Ayo bannange tumanyiddwa.